po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'ekisinde kya People Power okwongezaayo obudde bw'okuwandiisa bannakisinde abateekateeka okuvuganya mu kalulu ka bonna akabindabinda, abantu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo bakedde ku kitebe ky'ekisinde kino e Kamwokya okujjayo n'okuzaayo empapula. Abandi abamunda bano muto naye nkimanyi nsobola ngenda kukwatagana wamu n'abakulembeze abanaayitamu, ngenda kukwatira wamu n'abavubuka bannange, ngenda kukwatira wamu ne buli omu. Bw'obanga ogenda kuvaako lekera abalala abanaabeerawo kubanga mwabo abafa mwe mwali badde abakulembeze ba Uganda ab'enkya. Kasiriivu Joseph ngono yeegwanyiza okukiikirira abantu b'e Makindye asooka agamba nti azze okukyusa embeera z'abantu mu kitundu kino. Omuyaga gwe tulimu gwa byabufuzi naye nga tulina okuyimirira okulw'abantu, amaanyi g'abantu anti eyo People Power. Kyova olaba tukimipapula za People Power. So batulabirenga ddala tujja. Kityo Godfrey Evans yeesowoddeyo okulembera Town Council ey'Ekyengera ategeeza nga bw'avuddeyo okulwanirira abantu be mu kibataka ekisuuse. Kyengera obwannannyini ddala ku ttaka toyinza kubeera ddala ku bantu abafiiriddwako oba ddala ku baana abafiiriddwako bazadde baabwe. Waliwo akakundi. Ate ye munnamateeka wa Ameri Anthony ng'ayagala kukiikirira abantu b'e Bugesu mu Paalamenti ayagala okulwanirira eddembe ly'obuntu mu bannayuganda abali mu kunyigirizibwa. Kyandibaire n'ensonga yonna lwaki nandyewoireyo mu kaseera akazibu ne kano ke tulimu. Aye ekisinga obukulu n'obuzibu bw'abakulembeze be tulinayo. Abakulembeze batuviiremu beerabiire ebigendererwa lwaki twabatuma. Omwogezi wa People Power Joel Ssenyonyi agamba nti banna People Power bangi abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abadde basibiddwa bweru kwe kusalawo bongezeeyo okuwandiisa. Okuvayo twajanjula paka kano yali yakomekerera nga lwakutaano wiiki ewedde. Tulina bangi abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu Mambuka, mu West, mu East ababadde tebannafuna kaaganya kajja wano ku kitebe kyaffe ate nga tebalina na intaneti bakyankalanya kuba tulina ne online form abafiirize nga bayita kuzi online naye nekitabasobokera bannaffe abamu kubanga intaneti kyankalana mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. So kwe kusalawo twongezeeyo, so twayongezaayo okumala weeks 2. Ssenyonyi ategeezezza nti abantu abasoba mu mutwalo be bakajjayo empapula. Abaweze omutwalo omulamba abeegwanyiza ebifo ebya MP bali 1500 abakajjuza forms zino, abeegwanyiza ebifo ebya LC5 chairpersons bali 1200, abeegwanyiza ebifo ebya LC3 ne 4 bali 3200, abeegwanyiza ebifo ebya special interest groups abavubuka n'abalala bali 4110. Omugatta awamu gwe mutwalo ate nga bakyajja bangi. Enteekateeka eno yakomekerezebwa ku nkomerero ey'omwezi guno. Era wiiki eno tusuubira nti bajja kujja bangi ne wiiki ejja kuba kati twayongezaayo weeks 2. So eyo update eva ku kakiiko. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era nga wendi mu pati ya People Power yankyukakyuka, ereetawo emirembe, ereeta ne equality.